naye ate nga yazimbibwa yateekebwawo nga n'Adamu tannatondebwa. Egenzi eyongerwako bongerwa. Ku mulembe gwa Nabbi Nuhu amataba ne gajja ne gagikuba. Kati n'ebirala ebisigadde kacyenjagaddemu Allah tabaraka taala ne tulagira Ibrahimu wamu ne Ismaili nti mutukuze ennyumba eno Kaaba ku lwabo abagyetooloola atawaafu tukwatagana n'abo abagituulamu n'abakutama n'abavunnamiramu nga basaala. Kakitegeeza Allah tabaraka taala ayina ennyumba gye yatukuza ku lwekyo era tekikomaawo. Allah tabaraka n'agamba nti era jjukira Musa Ibrahimu bwe yagamba Katonda ng'asaba nti ayi Mukama Katonda wange fuula ekifo kino ekibuga kino Makka ekibuga eky'emirembe ogabirire abantu baamu ebibala abo mu bo abakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. N'agamba nti n'oyo yagaana okukkiriza ngenda kumweyagaza ekiseera kitono nekyenjagaddemu nti Katonda atulagira. Kati ne mu Suratul Hajj kyava atugamba tugende tulamage tugendeyo Makka. Kati katuddeko okwo mu Bayibuli. Bwe tugenda mu Bayibuli tugenda tutandika ne layini zino tusookeko okwo ne mu lubereberye. Ekintu kino kivaawa mu lubereberye 21 mwe tuba tutandikira layini ey'okumi n'ey'okumi n'ettaano etulaga ekyafaayo kya Ibulayimu nga tukisomye. Alamusizaako nnyo mwenna olinnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Njagala kwanirizaako gwe wenna gy'oli mu bitundu eby'enjawulo gy'owuliriza eddoboozi lino. Njagala kwebaza Katonda nate olw'obulamu bwo. Mukama akuumye atya? Nzikiriza Katonda nti buli kimu kitambula bulungi nnyo. Nga tebinnatambula bulungi tukkiriza Katonda okola ebyekisa, tukkiriza Katonda okola eby'embabazi. Oli butereefu ku Just Gospel Media Uganda wetusinzidde okulabika nti tuweereza eri obulamu bwo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Mikwano gyaffe ate abali wali eri ku Just Gospel Fellowship Center WhatsApp group, nammwe twagala okwebaza Katonda olw'omulimu gwe mukola w'amaanyi. Ba administrators mwebala okulabika nti mukola omulimu ogw'ettendo ennyo. Kadde kano kennyini olunaku olw'ejjo twabadde tulina ensonga zetwabadde tulambulula. Kamaffe ibazibwe, twabadde tulina ensonga zetulambulula ez'abannaffe bano aba Dawa TV. Waliwo omukulu omu gwe bayita simanyi research desk, simanyi ow'ebyafaayo. Okay, kakati kye tugenda okukola tugenda kumukebera era tugenda kutunulira ensonga zayagala okuyimirizaawo. Ne bw'oba oyagala otya limba tebusobola kusikira mazima. Oyogere nnyo obulimba tebusobola kusikira mazima. N'olwekyo nkwanirizaako limba olugenda maaso mu program no omulabe wa Kristo ye Judith Babirye agamba nti obeere number 1. Ngenda kuba nkuwa eddoboozi vidiyo eyo egenda maaso screen. Ebyawandiikibwa byennyini byasoma byetugenda okuddamu. Tetulina budde dda mu Qur'an. Sisobola kwedifendinga nga nedifendingira mu Qur'an. Kisoboka kubanga Qur'an sirina mazima enjagalayo, sigalina. So n'olwekyo seetaaga Qur'an kuyimirizaawo kyenzikiriza. Naye ate baganda baffe bano bakozesa Bayibuli okuyimirizaawo kye bakkiriza. N'olwekyo sigenda kwata Qur'an, sirina kyenjeetaaza. Ennyiriri zennyini zasoma ze tugenda okulabika nti tuddamu tutunuulire twogereko tusome. Nkwanirizaako nnyo weetegeke. Akusomye olunyiriri
tetugenda kulwawo nnyo, tugenda kubakebera bano be badda wa TV, tugenda kebera mpola mpola, tugenda bawo obudde katuddeyo katono. Amiina. Ku mulembe gwa Nabbi Nuhu amataba ne gajja ne gagikuba, kati n'ebirala ebisigadde kakyenjagaddemu Allah tabaraka taala ne tulagira Ibrahimu wamu ne Ismaili nti mutukuze ennyumba eno Kaaba ku lwabo abagyetooloola atawaafu tukwatagana n'abo abagituulamu n'abakutama n'abavunnamiramu nga basaala. Kati kitegeeza Allah tabaraka taala ayina ennyumba gye yatukuza ku lwekyo, era tekikomaawo. Allah tabaraka n'agamba nti era jjukira mu kisa Ibrahimu bwe yagamba Katonda ng'asaba nti ayi Mukama Katonda wange fuula ekifo kino, ekibuga kino Makka, ekibuga eky'emirembe, ogabirire abantu baamu ebibala, abo mu bo abakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. N'agamba nti n'oyo yagaana okukkiriza ngenda kumweyagaza ekiseera kitono nekyenjagaddemu nti Katonda atulagira. Kati ne mu Suratul Hajj kyava atugamba tugende tulamage, tugendeyo e Makka. Kati katuddeko okwo mu Bayibuli. Bwe tugenda mu Bayibuli tugenda tutandika ne layini zino, tusookeko okwo ne mu lubereberye. Ekintu kino kivaawa? Kati tugenda genda mu lubereberye yatusindika. Nda kusaba beera mwegendereza osoma ate nga tuwuliriza. Tutandise mu lubereberye 21 mwe tuba tutandikira layini ey'okumi n'ey'okumi n'ettaano etulaga ekyafaayo kya Ibulayimu nga tukisomye wali mu Qur'ani nga Katonda amutuma agende eri era awo awali ennyumba eyo tulaba lubereberye 21 14 15 lubereberye 21 14 15 alina kyayagala okutulaga, kyayagala okuzimba kikino. Ayagala kuzimba obusamize bwe bakola nga bagenze okukola hijja, bye bakolayo ayagala kubisimba mu Bayibuli. Kyayagala ekyo. Kakati ayagala kuzimba zamuzaamu, oluzzi ayagala kulusimba ng'agamba nti okulamaga okutuufu mulina kubanga mukola kwa Bayibuli, mulina okubaayo n'oluzzi lwe mugendako. Bw'atyo ye bw'ategeeza ekifaananyi kyali mu kutuwa. Ab'e Namugongo ndowooza balina oluzzi nabo lwe bagendako oluli eyo eruyi. Sijja gendayo kubanga siri mwogezi waabwe, naye nze njagala Bayibuli kyali mugezako okutunuulira. Kale Ibulayimu yagendayo nani ne Saala. Kati tugamba yuti mu lubereberye 21 ko tuba tutandikira nga Saala nga ne Agali nga Saala amaze okubagoba kubanga Mukama yakola ki? Saala yafuna ebbuba. Bw'afuna ebbuba n'agoba omuzaana. Tukwatagana kati awo tutandike ku 14. Katonda n'agamba Ibulayimu tutandike ne 14. Awo Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya. Tuli mu lubereberye 21 layini ey'okumi n'ennya n'ey'15. Awo Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali. Agali gwe tuyita Hajara mu Lwarabu. N'abissa ku kibegaabega kye n'omwana n'amusindika n'agenda n'atambulira mu ddungu ery'e Beeruseba. Eryo eddungu olinoonya ssaawa eno kituyitadde Persian Gulf, tujja tutuukayo. Ekitegedde n'agenda n'atuula n'amazzi ag'omu ddiba ne gaggwamu n'azazika omwana Hajara kubanga yabateekayo ye n'agenda n'azazika. kati tugende mpola mu ddungu. Bayibuli esomesa lubereberye 21:14. Ibulayimu n'agolokoka enkya makya n'addira emmere n'ensawo eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali ng'abissa ku kibegabega kye n'omwana n'amusindika. N'agenda n'atambulira mu ddungu ery'e Beeruseba. Kakati bw'atuusa awo n'agamba Beeruseba oyo tujja mwogerako. Kakati Beeruseba balwana nnyo
okusimba location ya Beersheba mu Saudi Arabia. Kyovula bagambye tujja kudda kati balwana nnyo okusimba location eyo, of which geography talimba. Kama ibazibwe geography talimba. Beersheba tali Saudi Arabia, nedda Beersheba ali mu maserengeta ga Isirayiri. Tuli ffenna kati bwe batyo bwe bazimba ebintu byabwe. Gwe wali eyo noonya Beersheba olabe location ye weeri. Okay, 15 ndowooza waakomye, tweyongereyo. Ko omwana wansi w'ekisaka ekimu n'agenda n'atuula wansi ng'amutunuulira walako mu bbanga awakasugwa akasaale. Ali ku lwa 16, ali mu lubereberye 20:16 watuuse kati we tuli. Kubanga ayogera nti nneme okulaba omwana ono ng'afa olw'ennyonta, n'atuula ng'amutunuulira n'ayimusa eddoboozi lye, omwana n'akaaba. Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi, ne malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu ng'amugamba nti obadde otya Agali, totya kubanga Katonda ali ku lwa 17 lwamaliriza. Awulidde eddoboozi ly'omulenzi waali, golokoka oyimuse omulenzi omukwate mu ngalo zo kubanga ndimufuula eggwanga ddene. Katonda n'azibula amaaso ga Agali n'alaba oluzzi lw'amazzi awali omwana, n'agenda n'ajjuza eddiba ly'amazzi n'anywesa omulenzi, ge mazzi ge tuyita zamuzamu. Kakati balamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abakuumye atya? Omukulu asomye lubereberye 20:19. Katonda n'azibula amaaso ge n'alaba oluzzi lw'amazzi n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi n'anywesa omulenzi. Kakati ensobi eriemu wano. Oyagala kulaba ayambadde essuuti omugiragiranye n'ayambadde ekkanzu y'okubuko, si yegenda mu muzikiti. Kyo seeka ekyo kimanyi bulungi nnyo nti ekkanzu egenda mu muzikiti si yegenda ku buko. Ekyo bwe kiri. Bayibuli terikwatagana na Qur'ani, tekiribaawo. Ne bw'olwana ennyo okola otya okuzisimba zamuzaamu mu lunyiriri luno, tewali zamuzaamu wano. Bayibuli eyogera ku luzzi, eyogera ku luzzi. Kakati si zamuzaamu, luzzi. Amalungu agasinga obungi gonna gabeeramu kye tuyita zi oasis, mubeeramu zi fountain. Kikisobokera ddala, naye ono si zamuzaamu. Katugende mu maaso tuwulirize. Oba kitegedde? Kati katusooke tutunuulire kino kyaliwooko oba tekyaliwooko awalala. Tuli kuki? Abatuuza tuwadde mu Bayibuli, tuli mu Bayibuli mwe tuli. Katugendeko mu Isaaya era twongere okwetegereza ekigambo kino. Mu Isaaya 20:14 watwongera otulaga okulamaga kuno. Kirezo okulamaga ko tuliko okutuufu kwe kulamaga okwo kwa Nabbi Ibulayimu nga tugenda okulamaga ennyumba ya Katonda. Tujja tuuka tumanyi ennyumba ki era esangibwawa. Katugendeko mu Isaaya tulabe kitegeeza ki mwabagende namugongo nga temunnasimbula. Musooke mubuuze abasumba ekigambo namugongo kiriwa mu Bayibuli. Wanditambuza ebigero okuva gy'ova ng'ogenda kulwanirira musajja eyagamba nti nze bazeketta. Bayibuli teyakirabako. Nze ekindeese wano bazeketta. Kakati ekisooka kya byonna twandyagadde ndowooza okutereezaamu oluganda ono asome ebitabo bino. Lubereberye
21 by'asomye. 14 asomye lubereberye mmeka? Asomye lubereberye 21 14. Gendewo lubereberye 21 14. Lubereberye 21 14. Ibulayimu n'agoloka enkya mu makya n'addira emmere n'ensawo y'eddiba n'amazzi n'abiwa Agali ng'abissa ku kibegabega kye, n'omwana n'amusindika n'agenda n'atambulira mu ddungu ery'e Beeruseba. N'amazzi ag'oku ddiba ne gaggwaamu n'asazika omwana wansi w'ekisaka ekimu. N'agenda n'atuula wansi ng'amutunuulira walako, kubanga akasaale ng'ebbanga akasaale we kagwa. Tegeeza yali wala. Kubanga yayogera nti nneme okulaba omwana ng'afa, n'atunula n'amutunuulira n'ayimusa amaaso n'eddoboozi lye n'akaaba era n'emunyeenye. N'amuwulira eddoboozi ly'omulenzi ne malayika wa Katonda n'ayita Agali ayima mu ggulu n'amugamba nti obadde otya Agali? Totya, kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi waali. Golokoka oyimuse omulenzi omukwate mu ngalo zo, kubanga ndimufuula eggwanga eddene. 19 n'azibula amaaso ge n'alaba oluzzi olw'amazzi, n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi n'anywesa omulenzi. Kakati ekibuuzo kiri wano. Oluzzi luno olw'ezzamuzaamu mwe lwe munywamu amazzi nga mugenze okusamira, muba mugenze kola hijja. Ibulayimu wano gw'osoma mu Bayibuli, ku Ibulayimu ne Agali ani yali ali mukola hijja wano? Kubanga ffe Bayibuli etulaga nti ono omukyala yadduka ng'ava ewa Salaayi eyali ayagala bwe bali bafunye obutakkaanya, kubanga ono yali azadde omwana Ibulayimu okubataasa. Ono omukyala yali alina okuva mu maka n'agenda. Mu kudduka yaddukira mu ddungu, eyo gye yazaala omwana ayitibwa Isimayiri. Gye yaddukira n'omwana ayitibwa Isimayiri mu ddungu. Kyova olaba nti mmwe muli bannamalungu. Basiraamu bava mu malungu, kubanga eyo ye yaddukira Isimayiri. Kakati ekibuuzo kiri wano. Oluzzi lwe baasisinkana, kale katugambe nti zamuzaamu. Ekibuuzo, zamuzaamu mumunywa mudduka ki? Kubanga bano Agali adduka mu ddungu, addukira mu ddungu okutaasa obulamu bwe, nga Ibulayimu yamulaza ekkubo. Kama yibazibwe. Ekibuuzo, baali bali mu kulamaga oba? Kubanga bwe muba mugenda okulamaga mweteekateeka, ne tulaba nga mwesiba enkutu z'ihiraamu, ne tubalaba nga babaggyako enviiri, babasala enviiri. Mukama yebazibwe. Nga babasala enviiri, mwambala z'ihiraamu, ne babaggyako enviiri ku mutwe. Tuli ffenna babaggyako enviiri ku mutwe. Tuli ffenna. Ekibuuzo kye nnaalibuuzizza, musajja wuuyo bamuggyako enviiri, kubanga buno bulombolombo, kamu ku kamu, kamu ku kamu. Tobuuka kano n'ogenda ku kalala, tobuuka kano n'ogenda ku kalala, kamu ku kamu, kamu ku kamu. Ekibuuzo, bwe kibeera nti zamuzaamu ali part of obulombolombo okola hijja, Ibulayimu mu Bayibuli babasalirako wa enviiri n'enjala? Kuba mwe babaggyako enviiri babasalako n'enjala, nga mugenza okukola umula, nga mugenza okukola hijja. Kati ekibuuzo, ono Ibulayimu gw'otulaga
ne Hagga ekimuddusa okugenda mu ddungu byali bizibu. Ebyono eyali amugobye teyava waka lwa bulungi, yava waka lwa bubi. Ne Ibulayimu n'amuwerekerako. Ekibuuzo, okwo kwe kulamaga. Eyo kati tugambe nti baakola hijja, nti kati zamuzaamu wuno tumulabye. Bayibuli teyogera ku zamuzaamu wano. Kama yibazibwe. Katweyongereyo, ayina gy'adduse agenda mu Isaaya, katumuwulirize. Tugenda mukwata mpola, tugenda batandikako mpola mpola, tujja kugguka. Amen. Wuliriza. Ettawano abantu nga batambula ne batindiga. Omuntu n'ebigere ne bimuluma, naye ng'ekigambo okulamaga ennamugongo tekirimu mu Bayibuli. Kakati ng'ekigambo okulamaga bwe kitali mu Bayibuli. Of course siri mu kwogerera namugongo kulamaga. Naawe kati nga bw'onoonya ekigambo okulamaga mu Bayibuli tekirimu. Naawe lubereberye gw'osomye 21, 14, 15, 19 tulageewo ekigambo zamuzaamu. Ekigambo zamuzaamu nti awo oluzzi olwo ne luyitibwa zamuzaamu. Tuwe Beruseba location, tukkirize nti Beruseba yali Mekka. Awo nja kuyita omusajja. Amina. Tegerekeka oba ntegerekeka. Katusooke tugendeko ku mu Isaaya 21 tuli ku kulamaga okutuufu okusangibwa mu byawandiikibwa. Era yeeyo baba tebannakolaga kulamaga kuno kwegayiridde. Abatuwuliriza mu kootinga ennyiriri ezo muyinza ogaseeka asoma bibye naye mu kootinga eyo namwe mujja kwetunulirawo. Kati oluzzi luno lwe tulabyeko luno n'ekifo kiri ekiri Berusaba kyekiriwa. Katonda alanga n'agamba mu Isaaya 2. Wuliriza, muwulirize mpola mpola nti oluzzi luno lubalanze olwa zamuzaamu. Naye jjukira wasomye Bayibuli babiteegedde ku zamuzaamu. Wuliriza. Mu 3 21 layini ya 13 nagati omugugu oguli ku Isaaya 21:13. Isaaya 21:13. Otuuseewo Isaaya 21:13. Omukulu agiranze alina kyayagalayo. Kale Warabu, the oracle upon Arabia. Mbula musooke mubuuza abasumba ekigambo namugongo kiriwa mu Bayibuli. Wanditambuza ebigere okuva gy'ova ng'ogenda kulwanirira musajja eyagamba nti nze bazeketta. Bayibuli teyakirabako. Nze ekindeese wano bazeketta. Tuzeketta wano. Abantu nga batambula ne batindiga. Omuntu n'ebigere ne bimuluma, naye ng'ekigambo okulamaga ennamugongo tekirimu mu Bayibuli. Oba ntegerekeka. Katusooke tugendeko ku mu Isaaya 21 tuli ku kulamaga okutuufu okusangibwa mu byawandiikibwa. Era yeeyo baba tebannakolaga kulamaga kuno kwegayiridde. Isaaya 21:13. Batomera nnyo, boogera nnyo, bamanyi nnyo kisembayo. Bamanyi Bayibuli bagitegeera nnyo kubanga engeri gye basomamu eriri zaabwe eza Qur'an bapakira mu mutwe, bakwata ebikwate ne bakwata ebikwate. Balina aya 10 mu mutwe naye nga zonna tazitegeera. Kakati alowooza bw'atyo Bayibuli nayo bw'agenda okugisoma. Wulira bw'atomera. Abatuwuliriza mu kootinga ennyiriri ezo muyinza ogaseeka asoma bibye naye mu kootinga eyo namwe mujja kwetunulirawo. Kati oluzzi luno lwe tulabyeko luno
n'ekifo kiri ekiri Berusaba kyekiriwa. Katonda alanga n'agamba mu Isaaya 23 20:13 n'agati omugugu oguli ku Buwarabu, the oracle upon Arabia, kitegeeza message upon Arabia. Waliyo obubaka obuli mu Buwarabu eri, n'agamba nti mu kibira mu Buwarabu mwe mulisula mwe abadedeni, ekibiina ky'abadedeni ebitambula. Kitegeeza waliyo okutambula kuno naye nga tulina we tuligenda. Olaba kye okulamaga kugambye okutambula ng'olina gy'olaga. Kati ebibuga gye balaga oyo alumwa ennyonta balimuleetera amazzi, kuba olwedde waliyo oluzzi ng'era Namugonge waliyo oluzzi. N'olwo oluzzi Mukaajanga mwe yanaabiranga ng'amaze okutta abantu, kubanga yabafumitanga n'abatematema n'ajjula omusaayi naye n'agenda n'anaaba. Olwo oluzzi lwa Mukaajanga ne waliyo abaatuuseyo ng'oluzzi bali mu kuzimbawo nga luzibe. Oyo alumwa ennyonta banaamuleetera amazzi, era abatuula mu nsi y'etteema bazisisinkana abadduse n'emmere yaabwe. So tugamba tutya nga tumaliriza inshallah ta'ala, tukyali kukulamaga okutuufu. Kakati olunyiriri aludduseeko emisinde olw'ensonga olunyiriri terukola makulu ne ku ekyo kyayagala kusimba. Kati ye bw'awuliddewo bwe yasomyewo n'alaba omugugu oguli mu Buwarabu, the oracle. Kansoma Oluganda malenzizeko Oluzungu. Kati bw'atuuse ku lunyiriri olwe somye 13 n'atuuka ku 14, 15 tamusomye, 14 bw'amusomye n'amuzitowera kubanga byasomye tabitegeera. Bayibuli esomeseza bw'eti nti omugugu oguli ku Buwarabu, mu kibira mu Buwarabu mwe mulisula, mwe ebibiina ebyaba Adeni bitambula. Tulina okwebuuza bibiina ki ebyo? Okay, tetujja gendayo. 14 oyo eyalumwa ennyonta bamuleetera amazzi. Abatuula mu nsi ey'ettema basisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Akati obuzibu n'entegeera n'alikozesezza olulimi olulala ne kanduleke. Entegeera ye emuwa nti bano bali mu kulamaga. Ntegeera kwata ku mutwe gunyenye bwoti. Ekibuuzo, abalamaga baba badduka ki? Kubanga wano eyogera ku bantu abali abayitibwa abaddedeni, ebibiina by'abaddedeni ebitambula. Boogera ku abo abalumwa ennyonta babaleetera amazzi, abatuula mu nsi ey'ettema basisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Ebintu birala nnyo bye bali mu kwogerako wano. Ekibuuzo, okulamaga gye mugenda okukola ijja bw'oyagala kuteeka mu Bayibuli osinzidde mu Isaaya. Wano wennyini we tuli, Isaaya 23:14. Ekibuuzo, muba mudduse bani ababeera badduse n'emmere yammwe? Era ku mmwe ne bali bani abaddedeni badduse n'emmere? 14 agamba oyo eyalumwa ennyonta bamuleetera amazzi. N'agamba anti kati olaba kati babeera bali mu ddungu, ennyonta n'ebaluma ne babaleetera amazzi. Amazzi ago gavaawa? Gava mu zamuzaamu. Mutwe, kwata ku mutwe.
n'agamba Beruseba munoonyerezeko ojja kulaba location ye wali ne Bunalwana Beruseba osobola kumusanga Saudi Arabia, Arabian Gulf. Kama ibazibwe kati 14 bwa musomi n'azitowa 15 tamusomi tasobola kusoma 15. Bible esomesa Isaaya 21:14 tutemu tusome ne 15 tumusome. Oyo yalumwa ennyonta baamuleetera amazzi abatuula mu nsi ey'etteema baasisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Kati neebuuza ekibuuzo, bano abagenda okukola ijja ne bali be basanzeeyo bani abadduse n'emmere yaabwe? Wano boogera ku badduse n'emmere olw'15 kubanga badduka ebitala, ekitala ekisowole n'omutego omunaanuule n'obubi bw'entalo. Boogera ku bintu birala nnyo nnyo nnyo. Kama yebazibwe nnyo. Boogera ku bintu birala. Kati ye bw'asomye olunyiriri n'adduka kubanga alabyewo Buwarabu n'alabawo n'ennyonta n'abuuka. Kamukuddize muwulire, ogenda kuwulira olunyiriri lumutuddemu. Olaba kye bayita okulamaga bugambye okutambula ng'olina gy'olaga. Kati ebibuga gye balaga oyo alumwa ennyonta balimuleetera amazzi kuba olwedde waliyo oluzzi ng'era Namugongo waliyo oluzzi n'olwo oluzzi mukaajanga muyanaabiranga ng'amaze okutta abantu kubanga yabafumitanga n'abatematema. Kati owulira bw'atalantuka oyo eyalumwa ennyonta Isaaya 21:14 oyo eyalumwa ennyonta baamuleetera amazzi n'agamba amazzi olaba amazzi ge bamuleetedde oyo zamuzaamu. Kwata ku mutwe koneko bw'oti ne bamuleetera amazzi oyo zamuzaamu. Nga bwe yabuuzizza bamuwe ekigambo Namugongo mu Bayibuli. Siri mu kwogerera Namugongo, naye nga Namugongo bwe tutasobola kusanga linnya Namugongo mu Bayibuli, bwe kityo nabo batuwe zamuzaamu. Erinnya zamuzaamu liriwa mu Bayibuli mu nnyiriri zonna z'asomye olikisangawo. Naye kye bakola kwagala kukwata kasuuti akeefiitingi ajje waatajja. Wuliriza Juro omusaayi nena n'agenda n'anaaba. Olwo oluzzi lwamukajjanga ne wali abatuuseyo ng'oluzzi bali mu kuzimbawo nga luzibe. Oyo alumwa ennyonta banaamuleetera amazzi era abatuula mu nsi y'etteema basisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Basisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Bano basajja bali mu kudduka misinde, waliwo ababagoba babajjako mmere yaabwe, bali mu kubagoba emmere yaffe, mmere tetujja gibawa tugitwala, balwanirira byabwe. Kati gwe bw'okutte bw'oyagala okuteeka mu kifaananyi tibali mu kulamaga gundi. Basisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Isaaya 21:14 oyo eyalumwa ennyonta baamuleetera amazzi, abaatuula mu nsi ey'etteema baasisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Kitegeeza bano abasajja bali ku misinde banoonya abadduse n'emmere yaabwe. Egwe basajja batu b'otuleetera mbu bano bali mu kulamaga, kwe kuno okulamaga okutuufu. Kati okulamaga okutuufu mmwe mukola mmwe ne bali be musanzeeyo e Mecca bani abadduse n'emmere y'abannaabwe.
So tugamba tutya nga tumaliriza inshallah taala tukyali kukulamaga okutuufu okwokumanya n'emmere yaabwe ngonge waliyo oluzi. Njagala okawulira ako akasembayo Isaaya 21:14 15 abatasobola kumusoma kubanga ategedde nti byonna by'asomye butaliimu zero tebikola makulu. Ojja muwulira nga asoma olunyiriri olw'14 ng'alumaliriza ojja kuwulira nti bimuweddeko kubanga ataddewo olunyiriri lutajjaawo. Muwulirize. N'olwo oluzi mukajjanga muyanaabiranga ng'amaze okutta abantu kubanga yabafumitanga n'abatematema n'ajjula omusaayi nena n'agenda n'anaaba. Olwo oluzi lwamukajjanga newali abaatuuseyo ng'oluzi bali mu kuzimbawo nga luzibe. Oyo alumwa ennyonta banaamuleetera. Muwulirize. Oyo alumwa ennyonta amazzi era abatuula mu nsi y'etteema bazisisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Era wuliriza, oyo yalumwa ennyonta baamuleetera amazzi. Abatuula mu nsi ey'etteema baasisinkana abadduse emmere yaabwe. Ngeri naakugamba nti abagindi baasisinkana abababbyeko kasooli waabwe. Kitegeeza bano baali babbye kasooli, bano nga banoonya ababbye kasooli. Ye baakutte bwe baali bali mu kulamaga. So tugamba tutya nga tumaliriza inshallah taala tukyali kukulamaga okutuufu kati nga nange mmaliriza 15 tasobola kumusoma. Kati bw'aba tasobola kumusoma nze kamukusomere Isaaya 21 kubanga yaleese Isaaya 21. Yaleese Isaaya 21 14 15 13 14. Kakati 15 tasobola musoma nenze kamukusomere kubanga badduka ebitala, kubanga badduka ddala ekitala ekisowole n'omutego omunaanuule n'obubi bw'entalo. N'obubi bw'entalo bye bali mu kudduka, badduka bagenda. Kati ono omukulu bayagala okusimba yabo bali mu kulamaga nti okulamaga okutuufu okuno. Banyala okusoma olunyiriri luno mu Luzungu. Isaiah 21 verses 13, 14. Musome. The oracle concerning Arabia. In the thickets in Arabia you will lodge. Caravans of Dedanites, Babu kitubu kiri 14. To the thirsty bring water, meet the fugitive with bread. Inhabitants of the land of Tema, for they have fled from the swords, from the drawn sword, from the bent bow, and from the place of battle. Bali mu ntalo ze balimu, obusaale obwowese, fugitives with bread. Kati tebitegerekeka tosobola kubigatta. Noyagala osimbe kintu kyo mu Bayibuli nti ino bannange bassebo ne bannyabo tuzudde okulamaga okutuufu mu Bayibuli. Awo oba otulimbye. Baagala nnyo Mukama banjagalire. Sizze kubikula Qur'ani ennyiriri zennyini. Kyova olaba nti bano abasajja singa mukwata debates eziri herefe si zino za budaala. Tuula wano nawe tuula wano, modulator ali wali, munyonyole lunyiriri mu lunyiriri. Tebasobola.
kubanga bakwata ebikwate by'ennyiriri mu mutwe ne batambula nabyo. Tasobola kubinnyonnyola. Lwaki sibaleka ne mbagaliza akadde akalungi wadde ku Just Gospel Media Uganda wamu n'emikwano gyaffe aba Just Gospel Fellowship Center. Mbaagala nnyo, mbaagala ddala. Baabo basajja mwe balaba ku screen babasalako enviiri abagenza okukola emikolo egyo, tugenda kugiraba mu maaso. Basalako enviiri, babasalako n'enjala, isigala wa oba Kama yekka yamanyi. Babaye, wagala nnyo. Kama akunkumire, akunjagalire maanyi ag'omwoyo. Omutima gwange